Essebo ndi wano nyingira ku CPS. Aha. Olwaleero bayise Nammere. Aha. Minisita w'ebyempisa. Bamwise okubeerawo olwaleero bamubuuze kajojjoji w'ebibuuzo. Aha. Oluvannyuma lw'omuwemuzi wa kuno Full Figure okukubwa n'alyoka awaayiriza abalowooza nti be baamukuba. Kakati olwaleero Nammere omubaka wa Parliament addako Masaka City okumuyita olwaleero ye reporting bamubuuze kajojjoji w'ebibuuzo oba alina ky'amanyi mu kutimpulwa kwa Full Figure. Naye nga ffe battiimu Nammere tugenda kubeerawo okulaba nti tumweyimirira. Be baana basizeewo okumweyimirira tumweyimirire, be baana basizeewo okumuteeka eruzira. Tusinga n'okwagala ko tukimanye nti mu nsi mulimu amateeka begakwatako ne begatakwatako. Kubanga mwana muwala oyo Full Figure azaawemula abantu, atyoboola abaana, awemula abaana abakulu, abakadde, abakyala, abantu b'abantu bonna nga bemanyi olulimi lwakozesa olutali lulungi, naye nga gavumenti emutunuulidde butunuulizi. Naye nze kyendowooza nti ndowooza buli kimu kibako n'enkomerero. Byonna byonna ebiriwo biraga nti Full Figure ensi yali yamwetamwa dda olw'olulimi lwakozesa olutali lulungi. Kati Nammere ye akakasiza nti agenda kujja leero. Nammere era yakubidde ku bawagizi be bamanyi n'agamba abantu bategeeze essaawa 4 ngenda kubeera ku CPS. Era ebbaluwa ya LC mwempangaali anagifunyidde eri mu nkwawa iwanaabaawo akakisa akamweyimirira nga tumweyimirira ng'avaayo.